Omwana omu yafiiridde mu kabenje akagudde ku kyalo Lunnya E ekisangibwa mu ggombolola y'e Lwamata mu disitulikiti y'e Kiboga n'abantu abalala 4 ne baddusibwa mu ddwaliro nga bali mu mbeera mbi. Kino kiddiridde ekimotoka ki Sinotruck okulemerera omugoba waakyo ne kiyingira ennyumba bano mwe babadde mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ssaawa zaabadde 6 ogw'ekiro. Motoka yawabidde neyingirira emmotoka neyingirira ennyumba. Nawulidde biwaawaala saasoze kumanya nti emmotoka naye n'oluvannyuma nenkakasa nti emmotoka yayingiridde abantu nenvayo mu nnyumba nenzija mbeera omu ku badduukirira. Kanga bwa kyamaanyi lw'abatuuze bange muluko bayingirira ekiro ssaawa 6 ogw'ekiro ennyumba neesaanawo. Omwana omu yafiiridde mwana wa mwezi nga gumu n'ekitundu. Omu ku basimattuse akabenje kano atubulidde enjega eno nga bwe yaguddewo. Twagenze okuwulira ebintu bitugwira naye tetwategedde nti oba ki. Twagenze otunula nga kimotoka ekinene kye kitutomedde. Twabadde mulamu wange kati ekimotoka we kyatomedde ennyumba nempita mulamu wange yayitabye omulundi gumu teyazzeemu kuyitaba. We tutuukidde mu kifo kino ng'abatuuze bagezaako okuziikula ebimu ku bintu ebyaziikiddwa mu nnyumba eno okulaba nga babaako bye bataasa. Wange ennyumba emmoloka egikubye yonna egiyiye wansi. Ngenze otuuka wano eno buli kimu tekirabikako. Tunoonya ensawo tezirabikako, ebifunfugu byazibisse kati tukutte enkumbi tugenda tuziikula kimu ku kimu. Okusinziira ku batuuze obuzibu buvudde ku bakola oluguudo luno be bagamba nti bakola kasoobo kyokka balemererwa okuteekamu obugulumu oba humps ekiviiriddeko obubenje okweyongera. Twagezaako okwogera n'abayunula nga baddaabiriza ekkubo eno nga bali mu kubiddaabiriza kati tufune ku humps ezo naye batugamba ekyo tekiri mu pulaani yaabwe. Babakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro e Kiboga okufuna obujjanjabi. Mulamu wange bamugye wansi w'emipiira gy'emmotoka nga omufaliso gumubise era weeguli wali eri basaze musale okumuggyayo nakati ali mu ddwaliro simanyi kati kyaliko. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Wamala Lameka Kigozi ategeezezza nga bwe babakanye n'okunoonyereza ekyaviiriddeko akabenje kano. Okuva ku poliisi e Kiboga batuuse mu kifo kino okwongera okwekebejja embeera era wenjogerera bino nga omulimu gw'okunoonyereza ddala ki ekivuddeko akabenje kano gukyagendera ddala mu maaso.